الرحيم الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi w'eggulu n'ensi omulabirizi wa buli byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala tumwesigamire olubeerera embeera zaffe zonna tuzize eri Allah edduniya wano tuliwo kaseera katono naye waliyo safaari empanvu etwetaagisa ffenna okulaba nga tugyetegekera tutuuke eri Allah nga Allah tusiimye watazawadu fa inna khayra zaadi taqwa twesibirire entanda ng'entanda esinga obulungi kutya Allah subhanahu wa ta'ala okunyweza obusiraamu kyekyomuwendo omunene era kyemu twagenda okuyitamu okulaba nga yesiima eri Allah subhanahu wa ta'ala n'olwensonga eyo tunyweze obusiraamu era tusabe nnyo Allah atujjulule nga tuli basiraamu abatambula mu bulamu buno obw'ensi batambula bagenda naffe tutambula abatuuse batuuse abatuuka enkya bajja kutuuka abatuuka mu mwezi bajja kutuuka essaawa yonna ffenna tuli mu safaari tuli mu transit eyo mwe tuli buli omu alina waalaga mulimu abagenda enkoowe mulimu abagenda e Masaka mulimu abajja okusigala mu America olwo abajja okusigala e Saudi olwo abagenda e Bulemeezi olwo ab'e ffenna buli omu alina safaari wama tadri nafs bi ayi ardin tamut teri yamanyi mwoyo gwe wawe kugenda okufiira bali kuziika wekyo teri akimanyi ebyo byonna tulama bulami nti bwe mba nfudde munziikanga wano naye wama tadri nafs bi ayi ardin tamut teri yamanyi wa wagenda kufiira ova wano ng'owangaalidde wano ebbanga ddene naye nga Allah asembeza agyali era akuleetera ensonga genda okulaba oli awo bakusomedde bizinesi eri Bulemeezi n'ogenda eyo ajali Allah n'agireeta kati teri yamanyiwa wagenda kufiira wabula ekikulu kwetegeka nakulongoosa nakwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala omusomo gwaffe gwe tuliko ogw'okugezesebwa n'ebigezo omulundi ogwayita twannyonnyoleddwa omuntu z'asoma okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigezo bwe biba bizze Allah abiwebule bireme kuba binene gyali ekyo kyekyo tugezesa Katonda ekitwandiikako era ebigezo kintu kyadda okuviira ddala Allah lwe yatonda ensi eno ekirala okugezesebwa kw'abantu albala yukabiluhu linsaani emitawaana gy'abantu si gya bisolo kubanga ffe Allah bwe yagaa nti walanabuluwannakum bishaiin ja kubagezesa n'ekintu min alkhawfi waljuu baleetera okutya baleetera enjala wanaksu min al amwaali wal anfus kendeeze obulamu bwammwe kendeeze emaali ebibala olwaleero bwe tulaba kati okugeza Allah yakulaganyisa bantu era bw'oba oli muntu suubiranga okukola ki okugezesa teriyo atagezesebwa abagagga bagezesebwa bakabaka bagezesebwa bakulembeze bagezesebwa buli muntu yenna Allah amugezesa kati ebbanga ly'omala ng'oli muntu lindirira ekigezo kyo
wabula Allah akwagalamu ekintu eki ogenda kukiyitamu otya. Tuli ffenna ekigezo ekyo ekizze ogenda kukiyitamu otya. kullama halla al-ibtila bil-insan sha'ara bil-qalqi wal-khawf. okugezesebwa buli we kujja kuleetera omuntu okutya n'okweraliikirira n'awangalira mu stress owa buli kiseera. naye okutya okwo okujja nga kujjidde mu bigezo, mulimu abatya nno nga ebigezo tebinaba nakujja, olina atya obwavu ate ng'alina ssente naye ng'atya obwavu, yeeraliikirira ekijja muki ekirijja mu maaso. naye okugezesebwa bonna buli wekujja kuteekulwamu emiteeko esatu, manya emiteeko ebiri, kubanga okugezesebwa bwe kujja kuleetera abantu okutya. kati okutya okwo abamanyi bakuteekulamu emiteeko ebiri, okutya okubeera mu bigezo. sookera ddala qalaqun fitri, okutya okw'obutonde nga kwa nature. muntu alwadde atya, muntu wayavuwala atya, bw'afuna ekigezo atya. waliyo okutya fitriyun. fahadha la yakhlu minhu insanun, okutya okwo okw'obutonde teriyo akuwona, kubanga fitri kwa butonde. bwavu bwe bujja oluyiraliikirira naati. fahadha alkhawfu fitriyun, okutya okwo omuntu ng'omulaba yeeraliikirira ebirowoozo fitriyun, kwa butonde ng'omuntu. fahuwa la yadda lilinsani fihi wala sultanin alayhi, omuntu awulinaako kontrol kubanga kya butonde. hatta n'abakulembeze batya, ate entebe yesenga bagimumaamulako, kiki ekinaddako after. kati waliwo okutya nga kwa butonde, kintu kizze oli n'atya ng'omuntu ng'omutonde, mulimu guweddewo n'atya. yakunu sababuhu khashyat fawati amri wa dhihabihi au fakudani mahbubi, muntu asobola okutya olw'okufiirwa omuntu gw'abadde ayagala ennyo, oba n'atya olw'okuggwebwawo omulimu nga guweddewo, bamutisse abadde bweru ne bamutikka. fahadha alkhawfu fitriyun, okutya okwo okujjira mu mitawaana egyo kuba kwa butonde. omuteeko gw'okubiri mu kutya mu bigezo qalaqun madhmum, kwe kutya okuvumirirwa nga tekuliyo bigezo bizze, muntu n'atya n'ayitawo. wa huwa alladhi yu'addi bisahibihi ila al-ya'as, kwe okutuusa nnyiniko mu kukutukawo n'okusuubira. fahadha alkhawfu madhmum, kasita okutya kujja nga kukutuusa mu kukutukawo n'okusuubira. fahadha madhmum, kyokulabirako muntu omulimu gumuweddeko, n'alaba ng'ensi ekomye, n'alinnya ku kizimbe waggulu neyekkata wansi. muntu abadde ne ssente ne bazimubbako, oba abadde akuva kutunda ttaka lye, asuze nazo mu nnyumba, babbi ne bamuyingirira, waliyadhu billah, n'alaba ng'aweddeyo ne yeekumako omuliro. fahadha alkhawf alladhi yu'addi sahibahu min al-ya'as, okutya okwo okutuusa nnyiniko mu kukutukawo n'okusuubirwa oba okusuubira. fahuwa khawfu madhmum, okwo okutya obusiraamu bukuvumirira. walkunuutu min rahmatillah, kubanga omuntu agenda n'atya ebigezo Allah kyaleese. fayaqnatu min rahmatillah, n'abeera ng'okusaasira kwa Allah kutuseewo nako. Allah bw'aleeta emitawaana beerayo n'okusuubira, kubanga buli wootaba na kusuubira. fa inna shaytaani eyo gye mulaba egenda kubeera ng'ekuzannyirako, ezennyire ku aqiida yo, ku nzikiriza, ekuteekemu okutya
ekkutulewo n'okusuubira ekulage nti tolinaayo kyansi ndala yonna era ekujje ku busiraamu. Bangi abayingira mu kutyoka bwe batyo ne bafundikira nga Allah bamuvuddeko. Oli n'agenda n'asamira, oli n'agenda mu ssabo, ne bagenda mu makanisa. Kati okutyoko omuntu nga kumuteeka mu kubeera nga akutukawo n'okusuubira, okutyoko Allah subhanahu wa ta'ala yakuvumirira. Era Allah kyava yatugamba nti wala tayasu min rawhillah, temukutukangawo na kusuubira kwa Allah. Innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmu alkafirun, teri yakutukawo na kusaasira kwa Allah okujjako abo abawakanyi. Allah bwakuleetera ekigezo olwadde suubira okuwona, bwakuleetera obwavu suubira okugaggawala, beera n'okusuubira. Bwaleeta ekibi suubirayo ekirungi, oleme kutukawo na kusuubira na kwekola bikyamu. Musuula endala Allah yagamba nti waman yaknutu min rahmati rabbihi, oyo yenna akutukawo n'okusaasira kwa Allah. waman yaknutu min rahmati rabbihi illa ddallun, teriyo bakutukawo na kusaasira kwe okujjako abo abali mu bubuze. Ekirala, okugezesebwa kubeera mu birungi n'ebibi, nga Allah baaga nti wanabuluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjaun, njabagezesa n'ebirungi n'ebibi nga byonna bigezo. Ekirungi ekyo kyolaba gwe kiweeyagaliramu kisobola okujja nga kigezo. Kati Allah okuwa obukulembeze oba bwa busiraamu oba obwensi kigezo, otuukiriza amaana. Abasiraamu tobalyazaamaanyiza. Allah akuwadde obukulembeze obwensi buno oba sayidi eno obutali bwa ddiini, otuukiriza eri abantu b'okulembera. Okuuku zaabwe zibawadde rights zaabwe zibateekeddwa okufuna ng'omukulembeze. Kibulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuutira sahaba omu, ndowooza Abi Dharri, n'amugaana obukulembeze, n'amugamba nti innaha la amaana, kiweetisse kinene, buvunaanyizibwa. Wa innaha nadaama, waliwo okwejjusa. Ojja kulaba abakulembeze nga bejjusa ku akhira nga senga tebaakulembera bantu. Biwoobe na miranga olw'obulyazaamaanya bwe bakola eri abaddu, eri abantu. Kati Allah kyatugee nti wanabuluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjaun, ngenda bagezesa n'ebirungi n'ebibi naye nga byonna bigezo. Bwe kyolaba ekyo ekirungi kigezo gy'oli, okikoze otyo kiyitamu. Allah okuwa ssente kigezo, kigezo. Hal tuaddi zaka, sente ezo Allah bwe yazikuwa owaamu zaka. Hal tatasaddaku fiha, mu sente ezo Allah zakuwadde osaddaaka. Omanyi Allah mu ekyo Allah kyakuwadde okikozesa fima yurdillah, mu ebyo ebisiimisa Allah amula. Kigezo kibeera mu birungi, ekigezo tekibeera mu kibi kyokka, hatta n'ekirungi kigezo. Wanabuluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjaun. Kyovulaba Ibn Abbas yagamba nabtaliikum bisharri wal khairi fitna, tugenda bagezesa n'ebirungi n'ebibi nga bigezo. Bishidda warraha, mu mbeera ey'akazito n'embeera ey'emirembe. Wasiha wasakamu, tubagezese n'obulamu n'obulwadde. Walghina walfaqr, tubagezese n'obugagga n'obwavu. Kiregeeza obugagga kigezo. Lwali bameka abagagga abeebadala, abeewulira, abatamanyi Allah, abatamanyi na mizikiti, abatamanyi na kuwa zaka wadde okusaddaaka, wabula okubeera nga buli kiseera bataayiza maali yaabwe, bagikuuma nga akuuma akalira. Kati ebyo byonna biba bigezo. Walhalal walharam, era Allah agezesa abantu ne halaali ne haramu.
wataa walmasiya n'abagezesa n'okugondera Allah walmasiya n'okumujemera walhuda waddalal obulungamu n'obubuze kitegeeza ebyo byonna bigezo fala abdu muarradu likulli hadha ebyo byonna omuddu alina okubanga muarradu alaiha abimanyi bigenda mumutuukako buli kyonna Allah kyaleeta ekirungi n'ekibi tulaba Allah bwe yabalansinga abagagga babeera mu bigezo n'obugagga n'omwavu n'abeera n'ekigezo mu bwavu nti ayinza okubeera awo bwavu ne bumuluma n'ayogera ebigambo ebinene ku Allah tebulaba abaganda be bamutunuulira ne bagaa nti weekuluntazanga omwavu atali amaki n'ofuna entondo n'otondowalira buli yenna n'otondowalira ne Allah noga Allah yannirabira mulimu abatuuka noga Allah talina byankoledde buli n'atuuka noga singa Allah yali amanyi olinga gwamuwabula era olinga alaga nti gwe omusinga okutegeera ate ebyo abantu babyogera Katonda amaze batuusaako bo naye bwe balaba nga ate atuusizza ku balala emitawaana egyo gye balina tebakola ki teboogera basanyuka teriyo wanaasobola kundaba mu bwavu mu kubonaabona naga Katonda tali feya n'atawa musajja oyo sente naye awo buli omu aseka naga ye ajja kukiraba naye kaawuliremu ako naye ate Allah bw'amala okutuusa ku ggwe oli kyali nakyo naawe ne kidda gy'oli bwe buba bwavu awo n'otandika okwogera ebinene kale baganda bange obwavu kigezo n'obugagga kiki kigezo tulaba Allah bwali omwenkanya waliwo Allah bayavuwaza essola n'azita naga nti sijja nakuddayo kusaala ndaba nsaalira bwereere n'ensala talina kyampa yakugamba ddi nti bw'onoosaala nja kukugaggawaza ye mwakola naye endagaano ddi nti gwe tolina kwavuwala oba ntegerekisi ate senga twali tumanye ekigambo maali mukimuyita bumaali almaali kyebayita essente ekigambo maali kitegeeza ekintu ekikyukakyuka ono n'aba nazo yamiiru zigenda zikola ki zikyuka bwe ziti zitambulira mu bantu bwe tolaba gwe newobeera n'essente wekka nga abalala tebalina ziba tezirina muki emaali etambula waliwo beetambuliramu neetaddayo kudda gye bali nezibanga ezo zo zigenze wabaki wabalala ate zolaba Allah zakutwalako Allah batazitutte nti azitutte aziwa baki balala nabo basanyukeko nga bwobadde osanyuka nabo bafune ku ssanyu ery'okubeera neki lwaki oyagala gwe wekka gwoba osanyuka olubeerera kati emaali etambula yamiiri nga bwolaba omuntu bw'agira eno olubege n'adda n'eri zigenda bwe zityo bwe zigira tamiiru ila al akharin zidde eri abalala n'olw'ensonga baganda bange abasiraamu fa alayka an tuwattina nafsak likulli ma yusibu min khairin aw sharrin nywera nnyo buli kyonna ekikutuukako ekibi n'ekirungi olina kunywerera ku Allah kubanga alkhairu washarru fitna ekirungi n'ekibi byonna bye tulaba mu duniya fitna kigezo waqinu nafsak ati olina kunywera kutegeera Allah wagayatu libtilaain bilkhairi washarri almawidha wadhikra mu byonna mu kugezesebwa kwaffe kwonna okulungi n'ebibi kwebuulirira na kujjukira Allah era bw'oteebuulirira mu kugezesebwa ojja kuba tojja kuyiga
buli wootayiga mu kugezesebwa ojja kuba tojja kuyiga. wabalawnahum bilhasanati wassayiati laallahum yarjiun, tubagezesa n'ebirungi n'ebibi, laallahum yarjiun, osanga oba oli awo banadde eri katonda waabwe omulezi. naye allah ebyo byonna abituleetera ne tusigala nga abali ku masanamu, abali mu masabo basigaddeyo, abasanyuka basigaddeyo, mu mbeera efaanaganako bwetyo. kati allah agezesa. laba allah bwe yagezesa abantu bano, allah abatunyumiza mu qur'ani ey'ekitiibwa mu suratu nahli aya 112. allah agamba mu qur'ani ey'ekitiibwa, wadaraba allahu mathala, allah yatuwa ekyokulabirako, kariyatan kanat aminan mutmainna rakhaa, waliwo ekyalo ekitundu allah be yaliyawo emirembe nga bali mu bulamu obweyagaza. okumanya abantu abo allah yabasukkulumya n'abateeka mu bulamu obw'ebbeeyi, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, ng'ebyokulya allah bibaleetera wonna, riziki weeri, emmere bagirina wegaba masamba nga gonna gasakatidde, bwe ziba nnimiro nga zonna zikutte. naye allah yagaa nti fakaffarat bi an'amillah, ne bawakanya ebyengera allah bye yabawa. laba allah bwagaa nti fa adhaakaha allah libaasa aljuuin, allah n'abambaza ekyambalo ky'enjala, walkhawf, n'okweraliikirira, bima kaanu yasnaun. bw'osoma aya eno tushiiru ila ma nahnu fiihi, ekulagira ddala kye tulimu olwaleero. abaganda baali wano nga be bagabirira ebitundu byonna ebisigadde emmere, bwe bajjumbira okusamira, be babbinkira mu kusamira n'okukoola emisambwa, ne bagituuma n'amannya nti oyo kibuuka alwanira mu bbanga, ono musoke yanywa amazzi, ono muwanga, ono yakola bwati. katonda n'abambaza ekyambalo ky'enjala. olwaleero nga n'emmere bagijja Tanzania, katonda n'abaleetera enjala. eyo aya eraga ffe kyetwaliko mu kweyagala, lwe twakaafuwalira ebyengera bya allah ne tubiwakanya, allah n'atwambaza ekyambalo ky'enjala, walkhawf, n'okutya. olwaleero ani atatya? otya muntu munno, otya musiraamu munno, otya abaana b'ozadde, otya omukyala gw'osula naye, omukyala atya omwami gw'asula naye, abantu batya abafamire baabwe, abantu batya emirirwano, abantu batya be bakola nabo. laba allah bwe yatwambaza ekyambalo ekyo. naye allah aga nti wadaraba allahu mathalan, allah abawa ekyokulabirako, kariyatan, waaliwo ekitundu, kanat amina, kyalina emirembe, mutumainna, nga kiri mirembe. eyo aya gizeeko gwe wenna allah gwagezesezza. waliwo ekiseera kyewaliko ng'oli mirembe otiba. buli woolaba nga allah alina byakugjeeko, sooka okuba ettooki mby emabega. enkolaganayo naye ebadde etya? kati allah atuwa ekyokulabirako mu ayo. bwe tunanywererako allah ne tunyweza tawhid, ne tumwesigamira allah, ne tutakyuka, naye bwe twakyuka ne tuva ku ye, allah n'atwambaza ekyambalo ky'enjala. eri yennyini ani amuwadde akaki? akatebe, n'etuluma. ani yali amanyi nti akawunga kasobola okutuuka ku mitwalo 15? akawunga oli n'agula enkota y'ettooka emitwalo 5, oli n'agula ensawo y'omuceere kilo 5 emitwalo 23. ekyambalo ekyo allah kye yatwambaza ekyenjala, kuva ku byengera bye bye yatulagira okubikozesa obulungi. kati allah n'atwambaza ekyambalo ky'enjala
n'okweraliikirira buli kiseera kwe tukola ki muntu buli kiseera abeera mu kwerali olwaleero nduyiseemu ntya olw'enkya nduyitamu ntya omwaka guno ngumalako ntya abaana bange abali ku ssomero banaasoma batya buli kyonna ekitwetoolodde tuli mu khawufu mu kutya musiraamu nno gw'osaala naye omutya mulaba kwetuuza so mbega muganda we yennyini omutya gw'olaba aseka amannyo ku ngulu mu mutima mulimu mafumu nga tabangako mukwano gwo bukyobeerawo nga bukyoseka naye nga tabangako mukwano gwo oli naati omukyala gwafwasizza nga n'omukyala ati omwami gwafumbiddwa tutuuse ne ku ddaala eritya abaana baffe eritya ab'eŋŋanda zaffe mwe tuzaalibwa ebyo byonna Allah bituleetera olw'emirembe gye twalina abantu kasaba n'ategeera Allah abajjako emirembe egyo n'abambaza ekyambalo kya mirundi eki Allah buli wayambaza omulembe ebyambalo bibiri al-khawf okutya wal-ju'i n'enjala tebasobola kuba na mirembe okutya n'enjala tuli fenna naye Allah yagamba yaatiha rizquha ragadan abantu bali Allah batuwadde ekyokulabirako baali balina ebyokulya ebibajjira ku makya n'akawungeezi nga olaba bakadde baffe we baali ng'emmere ebeetoolodde bwetooloozi bonna mu nnimiro naye n'alina ennimiro alinga ali mu ddungu n'ebyasigamu tebibala n'ebitooke byataddemu tekuli matooke wabula abantu ne bakwata kimu olw'okwerabira omutonzi ne bagamba nti pulezidenti yatta ettaka yatusibyeko enjala eno abasibako enjala era nga Allah alina kwayisiza Katonda kino mukikwate tawa bantu mukulembeze okujjako ng'abawo omukulembeze gwe bafaanana kyetuli ye mukulembeze kyali bwe mubeera ababbi era abawo omukulembeze bwe mubeera era abawo wamubeera abalungi era abawo omukulembeze omuki omulungi ffe kennyini bwe tunaatereera ne bwe tunaakyusa abakulembeze nga ffe kennyini tetunnakyusa system kutegeera Allah atuwa omukulembeze gwe tufaanana abantu babbi abasiraamu bennyini babbi oli najja mu muzikiti n'atula nga azze kubba nabadde wali nakasozi imaamu waawo alajana n'abasiraamu okubba balubu mu ttooyi omuntu watuuka okubba balubu y'omu ttooyi n'ayingira mu ttooyi n'agijjamu bwati n'agitwala eka oli nabba engatto oli nabba amplifier ey'omuki kati babbira mu mbeera ey'enjawulo akubya bajeti nti ngenda kuwasa kumbe tagenda kuwasa akuŋŋaanya ki tafaali eri akatikkiro n'ayisa bajeti mbaatu ab'enjawulo kumbe tagenda kuwasa hatta abo bayingidde ne mu gurupu za famire oli n'ateekayo omukolo n'ayisa ne bajeti ne basonda ssente bamubuuza olunaku lwe basimbula bamuwerekereko nga tabanga nayo n'agamba eri omukolo bagusazizaamu kumbe banne bamuwadde dda ssente mulaba wetutuusa obuyaayo obwo genda mu gavumenti olabe abantu we babba ssente ez'okulya enguzi abagejjedde ku ssente z'omuwi w'omusolo abalina ebyobugagga ebweru naye nga biva mu bannayuganda ssente zaabwe enguzi pulezidenti lumu namulaba nako ng'adduka kwali okutambula okw'okwekalakaasa okw'emirembe olw'abantu abayitiridde mu gavumenti ye okulya ki enguzi naye pulezidenti watuukidde okutambula
afuga abantu bwe batyo abafaanana bwe batyo ensi ebeeragawo. Allah awa abantu omukulembeze ng'abantu abo omukulembeze bamufaanana. Kyetuli ye mukulembeze. Omukulembeze kyali ffe kyetuli. Kati ekyo Allah kyatutegeeza wano. Kyembagambye nti Katonda senga ayambaza omulembe ebintu bimeka? Bibiri. Al-khawfu wal-ju'. Okutya n'enjala. Abantu abedda bakadde baffe baalinanga emmere ebeetoolodde buli wamu. Abaana bazannya omupiira abeetoola ku lusiniya lwa mmere lwa muwogo gwe batamalaawo, niwe waayo ne muwogo taliiwo. Emmere gye tulya tetumala, oli aweerekereza, oli otunulira kaana tekakkuse, gwe kennyini tokkuse n'omwana takkuse. Mungu atutaase. Tetukkuse n'abaana tebakoze ki? Tebakkuse. Kyova olaba mmwe abatalina kisa musooka kwepakira bbali n'oddayo eka ng'olina kyokoze ki? Kubanga omanyi eka teri kikola ki? Kikusa. Tojja kukuta n'osooka okyamako mu kawoteeri ne weesiba akali n'ogenda n'otuula ku y'omuddiiro osobole okujjuliriza, kubanga kyolese eka tekola ki? Niraba bakadde baffe embeera gye baalimu nga batawaana okugula asimanye egyo emigaati gye tugula egitakyakusa n'abantu, ng'emmere yennyini byakuliirako ebyokumakya ebyokumakya. Naye kati ani alina emmere gye yaliirako ku makya? Kiki? Omugaati gwennyini ogugenda mu kasambu tegumala baki? Bantu. Tegumala muntu omu. Kale ebyo byonna byonna Katonda okutuleetera enjala n'okutya kuno okweraliikirira nga buli omu yeeraliikirira munne, kiraga fasaadu azamani, omulembe gwe tulimu ogutali muki? Ogutali mutuufu. Wal insanu fi waqti al-ibtila akthar urdata lishu'ur bilqalaq wal ihbat wal qunut. Omuntu buli wabeera mu kugezesebwa abeera muyitirivu wa kutya, abeera muyitirivu wa stress, n'atuuka n'okuggwamu okusuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tukimanye nti okugezesebwa kwonna bwe kujja, lwana nnyo osigale ku Allah, shaitaani ereme kukozesa kusula mu athaaru, mu buufu bwa bika bimeka? Bisatu. Ekisookera ddala alkunuutu mu rahmatillah. Shaitaani egenda kukutulawo n'okusuubira kwa Allah. Buli w'onookutukawo n'okusuubira kwa Allah ogenda kukola buli kikyamu. Ekyokubiri, egenda kujjako obukkiriza, ogende osamire, ogende olokoke, ogende osabe abafu, kubanga tokyalina ssuubi. Tuli fenna. Ekyokusatu kwe kubeera nga shaitaani buli w'onoobeera mu kutya egenda kubeera nga ekusibyeko akayumba nga buli kyonna kyeyagala ekkozesa. Oli wajja okujja akusomera eddiiru z'okutta, eddiiru z'okufera, nga buli kyonna kye baleeta olaba okikola ki? Bw'onoonya ekintu eki kuwona buki? Bwavu ove mu mbeera gy'olimu. Nga n'ekisinga akabenje ennyo eshaitaani okuzannyira ku busiraamu bwo n'obuta bye bakusomera mu ddiiro ezikusuulira ddala mu shiriki, ng'olabira ddala osobola okubeera nti nno ozikola. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, la tataatharu nafsu wa tutarib bima asaabaha. Emyoyo gyaffe gino tuleme kubeera nga tugiteeka mu kubeera nga girimu okutya ku ebyo ebijja bitugwako. Tubeere nga buli kiseera tumanya nti okugezesebwa min sunanillahi fil khalq, byebimu Allah bye yatutonderamu nga birina okukola ki? Birina okubaawo. Khalaqa Allahu al-insan wa hayya lahu asbab al-haya. Allah bwe yatonda omuntu yamuteerawo ensonga ezibeezaawo obulamu.
والسير في الأرض نكتامبلا منسي وبين له وظيفة الاستخلافية إلى نامنيونيولا وبقرب وكبير أنت يجند وكسكرين سينو والاستعمارية في الأرض بما يصلحها nga Allah kutaddewo beere mulongoosa naye ebbanga lye tumala nga ate tetulongoosezza twongera kutomera mitawaana olina kubeera mubaki mubalongoosa buli kiseera kutegeera Allah oleme kutukawo na kusuubira kubeera nga ova mu ssuubi erigenda okubeera nti likujja mukubeera nga oyingira ejjana. Allah ategeeza nga mmaliriza Allah yagaa nti walakad fatanna alladhina min qablihim twagezesa abo abaabakulembera n'ebigezo naye nga Allah ayagala ki fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku ayagala akakasa abo abaakakasta ddala ne banywera ne bagaa bino Allah bireese otugezesa tebitujja ku ddiini wala ya'lamanna alkadhibin era Allah yawule abamulimba Allah yawule abalimba ebigezo bijja Allah asobole okwawula liyamiza alkhabith min at-tayyib ayawule ebirungi n'ebibi ebigezo bino bitwawula n'olabira ddala omuntu bulijjo atali mu ddiini eyafadde omutima atali mu ssuubi n'agamba nva mu maaso nze nyinza n'okutta omuntu ku bwavu bwendiko omuntu atuuka n'okwogera n'agamba ku bwavu bwendiko ku bwavu obunnumye siina kye sitasobola kukola n'atuuka n'oga wennemererwa mu bulungi nkola ki nyonoona kati oyo muleetere eddiiru nga yakusamira omugende nti njagala nkutuuze wali ng'emmandwa zituula ku ggwe oyogera buli muntu ajja gwe tukolako ng'emmandwa eva ku ggwe kuwa emitwalo 5 olabe bwatabuukabuuka mu bbanga bale tunywerere ku Allah tunywerere ku ani kati ekyo Allah kyatugamba fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna alkadhibin Allah tugezese baani abanywevu era Allah amanye baani abamulimba tunywere teriyo kipya okugezesebwa kitonde kikadde ate mustamirun ila qiyami saa kyakubeerawo paka katonda lwaliyimirizaawo ensi eno ng'ebigezo weebiri bigenda bikyuka bukyusi bakadde baffe abaafa tebaalaba ku covid ffe tumulabyeko tetumanyi baana baffe generation etuli mabega baliraba ki ffe tulabye covid n'atwala abantu enkya abanene abafaanana bati abagenda okujja mu maaso eyo bagenda kulaba ki abamu bakunyumiza abaliwo ab'emyaka egiyiseeko n'aga nti kawumpuli yaluma wano abantu kati mwe mufunye kye mulinyumya oluvannyuma lw'emyaka 10 nti covid yakola ki naye abo abagenda okujjawo oluvannyuma lw'emyaka 10 bagenda bo okufuna ki tulina okubeera nga twetereza tegere Allah asobola okukuleetera ekizibu ate Allah nga naleeta ekizibu takulaganyisa nti enkya kikola ki kijja Allah akiyisiza awantu wowadde tosuubira Allah n'akiyisaawo izo kiyisiza mu mwana mu mukyala mu wooluganda lwo gw'osuubira nti mukwano gwo b'okola nabo ku mulimu Allah n'ayisizaawo bulamu bwo ne bugendera ddala ate nga Allah n'akutwala ebintu bitandika mpolampola ogenda okulaba nga kintu kikoze eki kigeze sente tewakyali balooya bazikuliddeko bw'oba toli mu ddiini abasawo abaganda baziridde n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu tunyweze Allah tunyweze tawhidi tunyweze Allah okumwawula era tumwesigamire tumanye nti ogezesebwa byebimu ko Allah bye yatulaganyisa tukola ki tugezesa nabyo so teriyo kipya ensi abantu bazze bavuwala abantu bazze bagaggawala ate si buli ayavuwala nti aba akomye ate si buli alwala nti tajja kuwona beera n'essuubi gwe ng'omukkiriza ddala eyakkiriza mu Allah olina okuba n'essuubi ery'enkomeredde kulaba abaganda baayogera ebigambo ebireetera bannaabwe obuseko ku matama ne bagaa nti amazzi gakulukutira
gye gaali gakulukutidde. Gwe lwaki Allah akuggyako n'ogaa nti nkomye? Aga Allah ajja kunoga ate kikyasoboka ku myaka gino. Ani yagambye Allah alina limiti y'emyaka waaweera waakoma okugaba? Allah ajja kuwa. Rusa ayagala akugezesa olabe oyawule n'abantu ani mukwano gwo mubuzibu nembuki nembulungi. Kale abantu abaali babaddeko ne ssente baawula naga nti abantu nabayamba naye nze bandekulidde. So kiri Abdul Basit gwe toyawula bantu baawula. Kati Allah bakuyambye n'oyawula ani munno mubulungi nembuki nemububi n'otegeera abantu n'ogaa nti nina okubaako wenkoma. Era Allah amala n'akuddiza gwe buli wobeera n'ebyengero ebirungi ne weyisa bulungi eri banno Allah n'akuggyako. Allah abakulaga ti abo bulijjo booseka nabo si baki si bantu. Ezo ngozi ennyini eziweese n'abaana. Kati ate Allah amala n'akuddiza ebyengera ate nga tebakyakola ki? Tebakyadda baba bakola ki? Baswala. Muli bafiiringa small. Nagendayo nti abo n'obulira nga yakusekerera yakwogerako mu mboozi eyo gye batudde nti yaggwamu. Ne bwakola atya takyadda ku kkubo. Omuntu ayogera atya bw'ati atali Allah. Baga ne bwakola atya talidda ku ki? Ku kkubo. Oyo yamala yayabika alinda entaana. Naye Allah amala naawe abantu abo ebyengera. Gwe nywereza ekigambo eki nyweza Allah obeere na mugumiikiriza. Tegerekisi abaseka bakole ki? Baseke, baleke baseke. Tebulaba ensi eno erimu ebintu bingi ebyewuunyisa. Wallahi Allah abantu babakubanga ddala Allah yali abatulaga senga n'enseko zaatuggwako dda ku maki ku matama. Abantu abamu oseka nabo nga tabangako mukwano gwo ng'alinze na lulinzi lunaku lw'olifa era yeebuuza ekibuuzo lwaki alina kiri, lwaki yalina kiri, lwaki yabeera bwati, lwaki yabeera bwati. Ekyo kiri mu bantu. Era Allah lwali kuggyako ebyengera abamu baliyisa emikono mu maaso. Kiringa era bw'olaba wano mu ibaada abantu basaala nga tusaala naye ng'ekiri munda mu mutima gw'omuntu akola ibaada kiki kirala nnyo nga Allah takkirizanga nako swalayi. Kati kitwale ku mikwano abantu betuseka nabo abamu baseka ne bajja mu inbox n'obasanga ne bakuwahaaga naye nga tebasekanga nako ku mitima. Ezo zengozi ennyini zembuzi ezambadde ki eddiba ly'emiseke. Olw'ensonga eyo omuntu bulijjo mu bulamu buno obw'ensi yeetaaga oteekengawo distance. Ab'emikwano baawukana, abakoze kampuni baawukana. Olaba bamaseeka ne bakola bukozi simanyi bino ebibiina ebitwala hijja ne baawukana lwangabana. Oyina yina atandika okukola ekiki n'omulaba nga ttunka n'abalamaze Makka naye nga yaleese babiri. Omu yazze n'omubwati naye nga baali wamu nga baleeta 40 naye olw'omululu n'okulengera munne nti afuna nnyo kugenda okulanga amwawuka naye ng'aleese omulamaze ogwo yeetala naye Makka bwattunka ku Kaaba naye nga yazze n'aba. Kiki ekimutuusizaawo? Mululu okutunulira munne nti afuna nnyo gundi ajja kumpitako emyaka giŋŋendako nange kandeeta abaki gigendako olagawa ofaddi. Kati ab'omukwano baawukana era bw'olaba abo oluusi abaawukanye mu nsonga z'obusiraamu ekitera okubaawula ennyo ngabana. Buli omu kubeerako weenywereza waafuna. Kyova owulira ba amiiru abasukka bamufuti abasukka kw'omu ab'amatwale mu kitebe kimu ti owetwale lyegindi owetwale lyegindi naye nga bombi b'amatwale. Imaamu okuva eno imaamu okuva eri naye buli omu tayagala munne kuyimirira. Abo be bantu kati oyo woofiira tasanyuka.
muve ku bantu. Abantu si bangu, babalimba kungulu naye ebiri munda biki birala nnyo nnyo nnyo. N'olwensonga eyo kankomaawo olwaleero saba Allah tuwangaze nga tuwangaliza ku busiraamu era tukingirize okugezesebwa n'ebigezo bwe biba bizze, tusaba Allah tuwe obugumiikiriza ku byo. Tumwegayirira Allah tugabirire, atugaggawaze, atukuumire ku ddiini yaffe busiraamu, atuwe okumwawula, atukingirize shiriki n'obulogo n'okulya riba. Tumwegayiriza Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna Allah be yajjako ebyengera, tukwegayirira ayi Allah obibaddize, n'abo ayi Allah botannaba kugabirira ayi Allah gwe mugabirizi, tukusaba ayi Allah otugabirire. Amawanika agatakendeera ayi Allah gwagaba, tukusaba ayi Allah oteekeko olukomera okuva mu bantu ne mu bitonde ebikambwe. Tukusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukuumire ku busiraamu bwaffe, otunyweze mu kiseera kyonna eky'okutya eky'okugezesebwa. Tukwegayira ayi Allah nga bw'otukuŋŋaanyiza mu kifo kino ffenna otukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus. Tumalire ensonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu, oyingire mu nsonga zaffe. Buli muddu ali wano ayi Allah alina obuzibu bwe, tukusaba ayi Allah oyingire mu buzibu bwa buli muddu yenna. Innaka ala kulli shay'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bane muganda waffe yafiiriddwa, tusoma naye ddala santero omuyita wano afande, mukazi we namwogerako wano yalwala ebibumba, akataago, ensigo, mutima, namwogerako wano mu ddalasa. Muganda waffe oyo atera kutuulaawo mu ddalasa. So mukyala we olwaleero afudde era mu ddwaliro akyalindirira wali mayiti okubeera nga agifuna, bagenda kuziika Mbende. Mbadde mbasaba tuyinza ffenna obutagenda kuziika newankubadde tulina betugenda okulonda batukiikirire, naye tufuneyo ku buyambi obwawaki obwawamu, tubumukwase naffe tubeeko nga tulina kyetukoze, kuba ffenna tetujja kgenda. Ebigambo byange ebyo. Nsaba Allah atukuume, atunyweze era atutire ku busiraamu, atusiime Allah tujjuluke nga tuli basiraamu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah